Alright, back again. What XP representing Baniliza nera kumukutu ETV Uganda. Yes man, thank you for being there for us. Mwebale kutuwagira, mwebale kulaba byetutekayo, mwebale kuwuliriza. Yes, thank you for being the best, you know. Cholino kola just subscribing, then clicking on gena kade. Wanna give you the latest. Yes, omukolo gw'okuziika abagenzi abaana ba Minster Kibuule gugenda mu maaso mu makage, naye nga buli kimu kiwedde, entaana bazisimye, entekateka zonna ziwedde, abakoze ku by'okuziika aba A+ buli kimu bakikwasaganyizza bulungi. Mukole sente baganda bange. Look for money, my brothers and sisters. Mnonye sente. Kubanga bw'olaba we bagenda okuziika abaana ba Minster Kibuule makamalamba, ali eyo yinza okulowooza mbu nno bino tubyogerako bwogezi olw'okuba nti nno twagala kino twagala kiri, naye you should make money. You should make money. My brothers, you got to work. Munonye sente. Kubanga bw'oba ne sente ensi oyinza obutagikungula, naye waliwo ebimu ebigondamu. Otunuulira we bagenda okuziika abaana ba Minster, nokkiriza nti mu butuufu Minster Mukama Katonda abalongo bano abawummuza emirembe. Minster tuli wamu naawe kutegeera kyoyitamu nga ffe abazadde. It's one of the sad moments, painful moments okuziika abaana bo. Twakula batugamba nti abaana be balina okuziika abazadde, n'ekintu ekisingira ddala obubi be bazadde ate okuziika abaana. One of the most painful decisions. One of the most painful decisions. One of the most painful decisions. Kibinyo, kibiddala, kibinyo, kibiddala. Alaba ETV Uganda tugenda kuba tutuusako updates zonna nga bwe ziva mu maziika na buli kimu ekigenda mu maaso. Tuwaddeyo okuweereza ffe ng'aba ETV Uganda buli kimu kyonna kye weetaaga tugenda kuba tukitutuusaako. Amawulire gonna agali kwosha, we're gonna be giving you all the updates. Naye nga mumanyi nti abalongo babaziika kawungeezi ssaawa nga 12 awo tebannabaziika, naye nga emikolo gy'okuziika nga bwe mugimanyi gigenda mu maaso, okubasabira, okwogera, byonna bigenda mu maaso mu maka ga Minster Kibuule e Mukono. Yes, mwena abalaba ETV Uganda. Okay, tugenda kuba tukomawo ne updates zonna mu bujjuvu, naye nga just twagadde kutegeezaako ekigenda mu maaso. Oliwaddembe okwekumira ku ETV Uganda. Buli kimu okitandiikira, buli kyoyagala ekirungi kyonna kitandiikira wano. Tukakasa buli kimu kyoyagala tekirina. What XP, kindly subscribe to our YouTube channel ETV Uganda. Nyiga akadaako subscribe. Just kyoba okola gwe subscribinga, ebirala obitulekere. Just gobeereko na data. Buli kimu ojja kuba okifuna nga bw'olina okukifuna. What XP representing? I sign out.